Omulamuzi Bonaface Wamala owa Kkooti enkulu mu Kampala ayongezaayo okulira emisango egivunaanibwa Omusumba Ssenyonga ow'ekkanisa emanyiddwa nga Life Christian Ministries nabaali abakozi be 5 abagambibwa okubba saako okutulugunya omu amanyiddwa nga Samuel Mukula. Okusinziira ku ludda oluwaabi, mu mwaka ogwa 2018 Israeli Waswa ng'ali wamu n'abakozi b'Omusumba Ssenyonga okuli Ivan Wanyama, Godfrey Mawanda ne Ojlong Peter baakuba era ne balumya saako okubba essimu ya Samuel Mukula ng'eno yali ebalirirwamu emitwalo 3.5 saako ensimbi enkalu emitwalo 50. Bano bonna emisango egibasomeddwa bagyeganye olunaku olwaleero. Samuel Mukula ne bapuliida be batubuulidde kye bazzaako oluvannyuma lw'omusango guno okuba nga gumaze okutuuka mu kkooti. Mu kiseera kino Samuel Mukula eyakubibwa agamba akyalumizibwa bya nsusso era ayagala kkooti ekole kyonna ekisoboka afune obwenkanya. I was tortured in 2018 by the security team of Christian Life Church of Pastor Ssenyonga. And the reason as why I came in, I filed this lawsuit. I did not receive justice, and I want these people to compensate me for the damage caused. Okay, like how much money would you like? Actually, I can't tell. It is court to decide the actual amount of the money we should compensate. How's the situation now? Because we are told up to now. Actually, at this point, I'm still not okay. I'm always going to hospital, so the expenses are ever increasing, yet I cannot afford the expenses. Thank you very much. Bapuliida ba Samuel Mukula nabo batunnyonnyodde ekiddako. Era nga oluvannyuma lw'okubawangula omusango ogwawaabirwa mu High Court, abasajja abo okuli Waswa Israel n'abalala basindikibwa enkomerero eruzira, era nga twateekayo omusango nga tusaba kkooti abo bonna abeetaba okutulugunya mwami Mukula Sango basasule oba bamuliyirire ssente ezo zonna ze yakozesa mu kwejjanjaba. Omusango ogwo gubadde gujja olunaku lwaleero okutandika okuwozesebwa, naye we tutuuse tutegezeddwako nti kkooti tesobodde kugenda mu maaso kuba omulamuzi awozesa omusango ogwo abadde taliiwo. Omusango ogwo gwongeddeddwayo ng'ennaku z'omwezi 23 Oktoba 2023 ku ssaawa 4 okutandika okuwulira omusango ogwo. Ensonga eno Beg Media tesobodde kufuna abapuliida b'Omusumba Ssenyonga kubanga olumaliriza emirimu gyabwe ne batambula. Omusango guno gutandika okuwulirwa ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi ogw'Ekkumi omwaka guno 2023.